Olunaku lwajja abasuubuzi mu kibuga Kampala balozezza ku bukambwe bwa Namutikwa w'enkuba abadde afuddembe obutasalako ensangi zino eyavuddeko mukoka eyawaguludde yogayoga mu maduuka gaabwe okukakkana ng'emmaali yaabwe etubidde. Akulira omukago ogutaba ebibiina by'abasuubuzi mu ggwanga ogwa FUTA Federation of Uganda Traders Associations John Kabanda mu mboozi y'akafubo gy'abaddemu ne KTV asabye abaakwasibwa ogw'okudduukirira abasuubuzi abaakosebwa amataba agagambibwa okuva ku kizimbe omugagga Miss Kigundu kye yali azimba ku mwala gwa Nakivubo okuta ensimbi obuwumbi 20 obwabaweebwa omukulembeze w'eggwanga. Okubiriza bonna officers abali mu office za gavumenti bebawa taskeni eyokusasula abantu yakozesa akaseera kano basasula abantu bano baleke kwemulugunya kubanga bali bubi nnyo. Abantu bali bubi, basula bubi, ebintu byabwe bitokomose byonna biweddewo kati w'okuddukira tewali kubanga emmaali yonna mu girabye nga bayayaana bakaba maziga ekiro n'emisana. Kabanda agamba abasuubuzi abaakoseddwa amataba olunaku olwajjo abamu be baakosebwa gye buvuddeko nga n'abandi bapya kye bajje bayingira amaduuka gano kale nga basaana okubakwasizaako n'ategeeza nti singa kinaazulwa nga abaakoseddwa bamu ku baakosebwa gye buvuddeko baakusoosowazibwa. Nga be bali abafa abakadde tugenda kulaba bwe tugenda okubongerako kasente. Abalala bwe baba nga be bapya abajoyiniza ebizimbe ke kaseera bajje ku office za FUTA bwe nga tubawandiika bunnambiro nabo tubagatte mu lisiti. Tetulina kyakola kuba ogwo gwe mulimo gwaffe. Asabye gavumenti ng'eyita mu KCCA okuvaayo n'engeri y'enkomeredde eyinza okumalirawo ddala amataba mu Kampala gamba ng'okufiisa emyaliro egisooka ku bizimbe by'omu Kampala nti kuba amaduuka agali mu zi basementi ge gasinga okukosebwa. Abasuubuzi okubakubira omulanga nti kano ke kaseera tuyiye plan B tuve mu zi basementi. KCCA nawe okozesa omukisa guno okulaba ng'abantu bano baliyirirwa mu bwangu ddala n'okukwatagana n'ekitongole ekya physical planning tulabe ekizibu ky'amazzi gano kivaawa era tugenda kukola ki ebintu ebyo birina okukolebwa bikolebwe mu bwangu ddala abantu basobole okufuna obwingi. Munnamateeka era omulwanirizi w'eddembe ly'obuntu Dr. Livingstone Sewanyana ekya Kampala okulumbibwa ng'amataba akitadde ku byabufuzi byagambye ebiremesa oluyi lw'ekikugu mu kitongole ekiddukanya ekibuga Kampala kye KCC okukola emirimu obulungi. Ekyeera kiki eky'ebyobufuzi nti abagagga abo bawagirwa bannabyabufuzi ky'oba olaba nti asobola kufuna mukisa kuba nti bakola kye balina okukola olw'ebyobufuzi okubiyingiza mu mirimu gy'ebyobufuzi tubijje mu mirimu gy'ekikugu naye ate n'ekirala mu nteekateeka y'ekibuga okwongera okirongoosa tulina nnyo okukwatisa etteeka erya KCCA kubanga bw'otunuulira etteeka erya KCCA eryalambika bulungi obuvunaanyizibwa obw'enjawulo executive director obuvunaanyizibwa bw'alina n'obuyinza meya lord meya bw'alina n'obuyinza akakiiko kaabwe oba olukiiko obuyinza bwe balina naye kirabika nti obuyinza obwo nga bwe bwalambikibwa tebuteekeddwa mu nkola. Sewanyana alambise ne ku ngeri abasuubuzi gye bayinza okwekubiramu enduulu nga bayita mu mateeka kyokka n'ategeeza nti olw'okuba n'amakooti gatubidde n'emisango ekiyinza okuleetawo okulwawo mu nsala y'emisango gyabwe abasabye okwettanira enkola y'okuteeseganya. Ng'omuntu yenna era ng'omunnansi yenna waddembe okugenda mu kkooti n'awaaba oyinza okuwaabira n'ekitongole kya NEMA kuba tulina n'ekitongole ekya NEMA ekikwatibwako ku nsonga zino kikoze ekyokulaba nti amataba ago tegakosa bantu kati nabo basobola okwekolamu omulimu ne bagenda ne bawaaba. Twalaba wali Rubigi abantu babajjawo NEMA yajjawo abantu abaali bali mu kitundu ekyo naye oba basobola okubajjawo ng'ate abamu baaliwo n'emirembe babaddewo n'emirembe. Lwaki tetukiraba ekyo nga kikolebwa mu Kampala? Emisango ne kkooti kikyalimu obuzibu nti kkooti zirina emisango mingi ate nga
emisango gitwalira ddala ebbanga kyobolaba nti tulina okuwagira enkola empya ekitongole kiramuzi kyeyaleese ekyabantu okuteesa kyebayita alternative dispute resolution nti abantu ensonga bazireeta ku mmeeza ne wabaawo engeri y'okutabagana ne basobola okuzigonjoola. John Maido yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindirire.